Zamwe n'abatwala ku mukutu gwaffe ogwa MC Uncle Bean kyemukola ky'amaanyi nnyo twamukola kyaddala amanya n'eddoboozi wa Peter King Fad Uncle Bean Last Bonyo mu Canada ataliiko kabuuzo wadde ateebuuzibwako atasabwa amagezi atateresebwa byama yenze ateebolwako yenze gwoteesigisa kintu kyo era gwotosubira kufunamu magezi wadde okwebuuzaako ekyamakulu. Ndi ne maama wange azaala ekibi akiwongerera ono yekanzaala yekambiika yekansindika mukyala wa Njovu nsaba yasooka beyanjuleko nga tetunnagenda mu maaso munyiivumu naye ate abala esimayiro naye nga mukambwemu nga bumanyi enjovu oyinza gisanga ezannya naye nga yatabuse ekuula n'emiti. Mama tusanyusa okulaba. Kale nange nsanyusa obbalaba. Obulamu butambula butya? Bulungi mpozi. Mama amanya gaffe gwanze maze siradisa mukama eri ya mama. Amanya nze Sesanga Zaituni. Zaituni Sesanga omwana ow'enjovu. Kaptula kebisebuka. Bibabuza mbuda akuba awumba. Gwe nobwogwa ku mwana wo omutabusi. Wekiba kyetaagisa. Gitambula gitya? Gimirungi. Happy New Year and Happy Christmas and Happy New Year. Byonna. Amiina Mukama tusaba bitutuuseemu era bituyiseemu mu mirembe n'essanyu. Mirembe n'essanyu. Amiina. Mweno abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa MC Uncle Bean tuyitambula n'emikwano gyaffe aba www.d-flax.com abo bagamba nti osobola okukolera ewaka onoga akasente ewaka ng'oli waka noba nga okozesa laptop genda ku Chrome oba ku laptop yo otekemu www.d entono otekeo dash otekeo flax.com ojja kuba obafuna Madam Dorothy ali mu America ajja kuba kwasaganya following emitendera nga bwe gigenda genda n'emitendera bw'otuuka wateeka okuteekamu email oteekamu email namba y'essimu teekamu namba y'essimu photocopy ya ndagamuntu oba ID yo teekamu bajja kuba bakubuulira ekiddako paka olw'otuuka ku kinyusi noba ng'osobola okwenogera akasente. Tulina conference zigenda mu maaso mukwano gwaffe mu Canada gwayagala okuba nga ate ozeetabamu kwezirya ku screen ojja kuba ate ogenda maaso n'okusubscribinga gy'oba oyagadde gy'oba weefunako okwebuuzaako. Tuli Canada njagala kubanga ntumirako mikwano gyaffe abali e Uganda tubatumiddeko nnyo abali mu North America namwe tubatumiddeko abali mu America Flavia Namulindo atumiddeko mukwano ne case. Olwaleero njijukirako mama wange ono twasemba okuyimirako ko wano abakyala abamu bamuwagira abamu ne bagamba tetulabanga ku mukyala awaganyaza abakyala nga ono abasajja abamu ne bagamba bannange mukama nga nyambanga abakyala bempasansange nga bayiseewo aba ne bagamba bannange batugambireko. Ebibuuzo byali bingi mu comment mama wavaayo abakyala omaze okubakolamu omulimu okubawaganyaza kwa oyinza okuba bw'okitwala nyekunze kirala ate wabasigamu ensigo ensigo okubajjamu towa musajja ssente tojoogwa musajja tokola ki mwe mulimu n'abajjamu eŋŋombo mbufe abasajja twabavaako kwegamba byali bingi konzo olwaleero kamuze nga mwamusaba ate twongere okuba nga tuttaanya maama wange omwaka guweddeko ali yogerako mpola omwaka guweddeko bingi nnyo ebibaddemu bingi ebiyiseewo bingi byetulabye abakyala bannaggwano bakoze ebyamaanyi gamba abakyala ab'amaanyi bakoze ebyamaanyi abakyala ab'amaanyi naggwano kyeki naggwano kibanga omukyala nantagambwako kumubwenyizo kitwala naggwano y'omukyalo ow'amaanyi mukyalo ow'amaanyi kyanjawulo omukyalo ow'amaanyi ow'ekitiibwa eyeekolerera alinawo kyalaga nga kyamakulu. Sooka okubuze ku bakyala ab'amaanyi abakoze ebyamaanyi. Abakyala ab'amaanyi abeekolerera mbalamusizza mbabuuzaako yonna gye muli ng'omukyalo osobola okuyimira ku magulu ga abiri n'oweebeezaawo n'otambuza obulamu atodipendinze ku muntu yenna kyetuyita independent women mbatumidde yonna gye muli ng'oli independent ng'osobola okuyimirira single handedly osobola okwebeezaawo twongerako the iron ladies
abo ng'oli kyuma naye ng'oli mukyala mbatumidde nnyo yonna gye muli balamusizza nange simanyi lwaki ba army ladies abakyala ab'amaanyi mu nsi kyogere lwaki okireka kyogere lwaki mulowooza nti bwemumala okunoba mubeera ab'amaanyi nedda ssebo lwaki tobeerera ow'amaanyi mu maka g'omusajja anti obeera wansi w'amaka ga musajja alina okubeera nga ye head kugwe kobe w'amaanyi otya alina okubeera nga ye head naye singa omuviira n'osigala ng'oyimiridde kitegeeza oli w'amaanyi nosigala ng'obulamu bumuvinga bulungi n'okumusingako ate mami omwaka guno nga guggwako abakyala mu nsi yonna bakyala kiboogamba nti guno omwaka bagwetise era bayimiridde nze mbutu nga ggwe noga nti bwe ntunulamu guno omwaka nguwa abakyala ono noono abamanyiddwa n'abatamanyiddwa otwoyo babiri ewaffe eka yonna mu nsi yonna kubanga tuyinza ogamba ewaffe e Uganda nga waliyo mu Amerika nga waliyo nogamba okusinziira omukyala wendi bwe nsomye ku bintu bye na bino yakola kino nza nyimiriridde era nze nsitandiiga naye abakyala bangi b'oyinza okulaba n'ogamba nti bwe ntunira nga sisosodde buli mukyala yenna gy'oli naddala nga to abakyala kaŋŋambe nti ba single mothers bensooka okuwa credit kubanga si kyangu omukyala ng'oli single mother ng'osobodde okubeezaawo abaana bo osobodde obbawerera osobodde okulabira ku bantu b'effamire yo osobodde okubaako kyeweekolera gwe nga kikyo osobola okubeeramu okugeza nga n'omutwalo gwa $1 $15 eza $, bwe tuba togera mu $, mu shillings ng'osobola okubaawo ng'olinawo akayumbako tosasula rent osobola okuyingizayo emitwalo nga 5 omwezi nga tezikwatwako sajja gweyagala kuyingiza ekyo ate otoba mukyala oba ofuuse malaaya omukyala tosobola kuyingiza musajja gw'oyagala gw'oyingiza buli kitegeeza tewewadde kitiibwa nga gwe bw'okyogedde omusajja gw'oyagala gw'oyingiza nno abakyala ate bwe tutyo si bwe tukola ekitiibwa kye ekyobukyala oba okyeyamba nedda respect kikulu nnyo ku ffe abakyala gye tuli naddala ba single mothers kubanga twagala nnyo okuwa abaana baffe ekifaananyi ekirungi ate tusobola kukola bintu bya kisiru ate bwe bityo wazimba amaka ago golofa zizo mayitirivu tekyetaagisa kuleetamu musajja kumpasiza mu maka gange obusajja bwo buba buli luddawa gwampasa sisobola kuwasa mu butonde bwange tekikkirizibwa kati naakuwa ntya ekitiibwa ng'osula wange bw'oba wazimba golofa nga kalina mutufu nga nnene anti saagizimbira musajja n'ogwa ku musajja kwana nga mwavu ng'apangisa ng'ogendayo mu kazigo ke kennyini bwe busobozi kasita nkukkiriza kitegeeza nja kukkiriza nga bw'oli naye nga tolutute ku beesi si wange ate kati olwo nkuwe ntya ekitiibwa nkutandike ntya okulabirira mu maka gange kitegeeza ngenda kukolera buli kimu nakugamba nti butonde n'obutonde omusajja tebamuwasa musajja alina okuwasa gonaoli mwavu otya anti era bebawasa baba beebo sijja kiwagira omukyala yimirira n'obukyala bwo kyetusinga okulwanako ennyo ffe abakyala kusigaza kitiibwa kyaffe nga ffe kubanga tuli bamaama ali ate oba naganze kankole nzimba ennyumba nange mbajooge eyo ndowooza ye kyaba ayagadde nenze sijja kikola kubanga ekitiibwa kyange ngenda kiruuzinga balanda batya nga nfulumya mu nnyumba eyange nenkyaba ndabe nga nkuyingiza noli muyange gye nazimba tosobola kulira musajja mmotoka kitanganza oba kati era engeri ofunyeemu ettooke nakwana alina kubanga alinamu ettooke no si bwe kiri nti nakwana alina okubanga alinamu ettooke asobola okujja nga mwavu nga lukebe tusobola okukwatagana naye ne muyambako musikako ku mukono n'abaako waatuuka bw'aba nkutte bulungi wangi yes kisinziira onkutta otya yes kisinziira onkutta otya togenda kujja na bwavu bwe wange ate owaganya alondage nti because wemaani togambwako tobuulirirwa oyagala kundaga nti oli wama ate ng'oli mwavu naye abakyala mulowooza bwe mufuna kasente ne mukwata kasente nti gwe ojja kujja omusajja omwavu ajje omulangire naye mwerabidde nti waliwo abakyala abawasibwanga ewaabwe nga
muzadde wa kyasula ku 5 ku 10 nayo yakisi yakyapa ya ndagaano nenkuwasa nenkuleeta nenkuteeka nange maka nenkulabirira olusi nonziba nozimba newammwe ekyo nesikifaako wayinza okujjanga nange siri bulungi nnyo ninga ate wammwe muli babi muli bubi nesikujooga nesikujolonga lwaki golooza nti bwoba ofunye kasente omukyala n'ofuna omusajja wo bbiini nga mwavu lwaki oba tomusigamu ku ttooke ate nga totaddeeko nnyo okwakulizo kaakati mpuliriza bulungi bwe mbanga ndi mukyala nga nkwagala nga nyinamukko kasente ng'oyagala nkuyambeko oba nkusikeko ku mukono kitegeeza making sure nti tukwatagana tokola binjooga tokola binzikakkanya tondaga nti onyamba okunjagala ekyo mukirina tondaga nti onyamba okunjagala ndaga nti onjagala original likwalaali iyinja zikuwa naye ati kati omukazi alinamu sente nja kukuwa esente ezo nga kyogenda okukolamu kiina kyekigenda okunyongerako nange kigenda kumpeesa ekitiibwa kigenda kunzija mu muzigo kinteeke mu nnyumba abantu tebeetaaga kumanya nti nze yakuwadde sente balabe ngaomukazi aha naye ng'onkutte bulungi naye lw'ononyiiza ondage nti onyiiza ate ffe tetulwawo obinangire allahu nakuyamba nakusanga ne box eriko amadinda anti kisinziira byondaze nkusanze oli mwavu tukoze ku sente zange ko wezimbidde n'oluusi nze nakuwa kapito okitegeera ofunyemu ku busente otandise n'okulaba nti sijja mu kiraasi in fact sikyalina mu kiraasi eyo mu bakazi boolina okuba nabo siyina kubaamu olwo otandika n'okupima kiraasi kikwenyina okukoma nakola nsobye okwagala omukazi ono teyali tayipu zange nno teyali tekaali kekampi konna kalabe bwe kafaanana tekamanyi nakwambala oba ku sente weerabidde olumu temukyabijjukira sisobola nakutambula naye mu bantu mu maaso nina mukwano gwange yaŋŋamba muyambe muwerekereko tagenda tuuza girlfriend we mu maaso muto gw'omu maaso mu motoka ye n'amugamba atuleeri emabega nze muyambe mutuulire awo mu maaso n'otulawo nga simanyi nakikyaliko tumalako mawo naŋŋamba nabadde sina bwe nkatuuzaawo natabuka nga sitegeera nti lwaki yali akikola muli bantu babi nnyo bantu mmwe mulimba omukazi akuyamba n'akwagalira mu bunaku bwo oba tonyambye nki maama ate kino kankikubuulire kino abakazi mu kikomi by the way lwakuba nti onsanze nti nze sigendera ku muyeeye ebigambo ebyogerwa naye bw'oba ogamba nti n'ojja n'ogamba nakuyamba nakusanga olina kaki wajja naki ng'ojja bwe mutugamba naffe nga mumaze okufuna n'otandika okundaga nti gwe okubeera nange ng'olwo n'olinnye ku levo ofunye kamotoka ofunye ka apartment ak'ebbeeyi oyize n'okwambala ku fitting ovudde mu saati ezibabirira ebitogi oyizeeko okwambala ovudde ne mu box ekusala babiridde wakati otandise okwambalako obulungi n'olyoka ondaga nti totalandi complete siri kirasi zo nga ne bwe tuba tutambula obeera distance abantu tebakulaba nti otambula nange nkoma waka sigenda nawe ku mikolo nkuswaza mukyuka nnyo ngamba abakyala yaffe tetulina kukyuka mu abatekyusa nfunye luli tubadde tulya kawunga ng'ogera n'okeegoppa ng'otaddeko akapale k'omwana kyokka tufunyemu ettooke essente ezigula ettooke ne kiro y'embuzi buli wiikendi era okyataddeko akapale k'omwana essente nezisiba wiigi weeziri era oganye okyuka kisinziira osobola okukyuka n'oteekamu n'oba n'ezo ssente ezo z'ogamba nti naye nga gwe mwennyini tosobola nakuzinteekamu kugamba nti bambi omukazi ono luli yateekanga obupale bw'omwana ku mutwe kati kamutwala ajje ku bupale bw'omwana ku mutwe ayise ateekeko kikaapu ekirabikako obulungi nga tosobola nakuzimpa nze ndabye abakyala bangi omusajja n'akola edduuko baadiweya n'agimutuuza n'agimuteekamu omukazi n'alyoka ayonsa ng'ali mu adiweya ye maneja yabakinga ng'ebbere limuligwa masinde nga naawe buli ssaawa oba omulingiriza zino zaabuze zita zino nga teziwera mukazi wattu n'ataana okukwatamu okugulako ng'ate tomubale waki wasibye enviiri obukopi obubali mami nze okusinza abantu be nali nkoleddeko waliwo omukyala n'ogamba naigwe kiki ng'ali mbibiina nga 10 naye nga ewabwe azimba naye nga wano omulaba omukyala yagana okyuka ye bwe yayonsa akaleega yakeerabira kasazaala munno mutereeza omugambami kakati ennaku zino ebintu bikyuseemu nti otyo njagala oyambale ku Adidas oyambale Katimbalandi bwe tuba mu ssaba yambala ku bushooti nange ensanyusaako ng'omuntu ebyo byenjagala gateeke mu kakumbi akakwata tofaayo gwe wadde gali gatya ekkudde lyaffe lisibe gata
mugambe naye naawe tomugambye. Mami nze kubulya amazima ekiseera ekisinga nosanga nnyo omusajja ajooga omukyala gyali naye waliyo bannyinaffe n'amala okuzaala ng'eka. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Tibuka andeetedde omwana kangume naye naawe weefubeeko nze bwe njijanga nkyali mu bibala ebiri olaba kikusanyusa Bini owasaako lindako wali ozadde ku mwana ninayo omu tokiddanga namu n'otandika okugeraageranya ku nfaanana y'omukazi nti ayisa olubuto ng'azadde omwana ku nsi. Tokiddanga namu nti simanya bamusaza olukindo simanya afunye mugaba yaleeta ekitonde ky'oku nsi yakufuula taata. Ekyo sikibonanyeza mami nedda mami lindako nga tonnagenda maaso ekyo onkotinze bubi lindako simba wakati nkyamalayo obutonde bw'omukyala bwonna nga yazaala omwana n'afuna damage n'ayiika olubuto ne lujjako mugaba ne lwatikayatika ne lukola ki ebintu ebyo si byangu. I have seen my friend yakola buli kisoboka olubuto ne lwefufunyala ne luddugala nange namuyina yakola lwonna ne lufuuka ekyefunyirwa bwekiti naye nga ebintu byonna byagaana okukola. Ekyo kirala lindako n'ekirala ekyokubiri omukazi yenna bw'azaala suubira bingi okumukyukako. Omanyi kyekitegeeza olubuto lw'okuva ku nnomo ne luleeguka mita 2 okuva ku ggwe okweyongera eri wansi. Do you expect me to come back the normal way? Nze nyina abaana 3 bw'oba wakumpasa ompasa nga kiteruyiise bw'omanyi byendusi by'okutuuka wano noni kikole sente nzikuwadde si buli omuntu ajja kisobola. Omukyala yenna yazaala sigala bwotyo no totandika kumugeraageranya mbu olubuto lwe sometimes batusala enkindo ne zaabika omukazi ayabisooki omukazi ng'ozadde n'ofuna damage omusajja tolina moral authority etandika kunkomplaininga ng'olubuto nti lwayabise simanya biki simanya ate kakati luleke luyiike kubanga sometimes omukyala azadde bino wammanga nga bakulongoseza tokkirizibwa kola exercise. Ekyo kimanyi? No bakugamba tokola exercise. Bini nza kugamba ndi wakindo 3. Nera olinga wasiniya fu. Are you sure? Ondaba atudde ngamba nti mukola wazo tudde. Ebyokujja omukyala yenna bamaama nga wazaala okwefaako kikulu mami okwefaako kikulu era nzikiriziganya naawe naye teri musajja kkirizibwa complaininga ku mukazi we mbu yazaala nasimanya n'afa figa tokkirizibwa nakutandika ate abasajja muyina egyemize ne mutandika okutunyumyanyumyako ekikazi kyazaala simanya kirabika bwe kiti simanya kirabika naffe tutandika obbanyumyako ate mmwe nga tatandise obbakubako obutabo mmwe ate toyinza kunyumya ku musajja akeera ku makyana gana nanoonya ssente zaleeta nze sinoonya sente noonya bikuta noonya bikoola nze noonya ki omusajja yakwata ekoola akujja ewammwe tomunyumyako ulira bwanyumya kasasi abamukamaawo kuki bameka abakuleka ku lujja kazola kanamuwanga nsuula olaba omulala bw'atannonde tewali balala nga nze najja anti kakati wajja ebiseera that was then this is now onzaddemu abaana embeera yange ekyusa otandisako omuntu bw'azaala tasigala nga bwe yabadde ekyo kyenjagala okkiriza nga bw'okula notosigala nga bwe wabadde muto tolina lukusa okweyonja kubi okweyonja kwanja sigala onagala aliyasi olubuto lwayiika simanya ne lugira luki mami nina mikwano gyange naga n'omugamba naye batukozese kalo nagamba nkyanoonya musajja yes ayinza okuba nga kyekimuwa eddembe lye ng'omanya obuzibu obuli awo nga wenna otambula weekapise weetipyoti just kubanga oyagala kusanyusa musajja ndeka mbeere free ngamba kimu nti yambala engoye ezijja ku egigendera ku mubiri gwo kyekyokka
kubanga ekisooka gwandabanga neeyambudde si bwe kiri gwandabanga neeyambudde kubanga gwoba omanyi kuva kagere paka ku mutwe si bwe kiri kakati gwe bwoba ondabanga neeyambudde gwalaba olutu lwange bwe lwafufunyala bwe luliko enkanyanya gwandaba akabina akaliko ebinya okitegeera gwandaba kati gwe bwotuuka okundabanga onkubamu ebifaananyi olinina endabika gye naye nga nnakuzaalira abaana omulala ndaba atya kitegeeza that is body shaming olinaku gwe wenyini ondabira ddala kitegeeza sigenda nakuwa appetite olwogenda kutandikanga n'okuneba kakola banga nyamba teri musajja alina lukusa kwogera ku nfaanana ya mukazi nga yazaala teri kubanga tuzaala tuyita mu bingi temumanyi biki bibeera mu Labour Ward temumanyi biki bye tuyitamu temumanyi biki bye tuwulira temumanyi mbeera ki gye tuyitamu eyo myezi 9 okusobola okufuula taata gwe omanyi kitegeeza mbakuwamu olubuto olukulumemu sekendi 2 bweziti gwe biri bweziti katolaba wawoza constipation naye nze ate asitudde olubuto lundeeguse lunkoma eri ntambula nze nanenyinyimbu teri musajja mami osazeemu ogwakawala ogwakale jesiti basajja bakutama abasajja towolerezanga ku musajja bukyotandika kwogera omusajja ne balete jambia ne bagamba nti omusajja ye kyayi omutema kisinziira ebikolwa bye omusajja tomwagala tereka kwogera bwoti ate simwagala nazaala mu miti bakutama bakudisappointinga si byakudisappointinga tebina ebikwataganira na ssaawa teri musajja era tokiddangamu teri musajja alina lukusa kwogera ku nfaanana ya mukyala yazaala mwana mami okuzaala tukwaniriza kubanga nga bwe nkugambye bw'ozaala tofugala kyekimu n'obwokula kati nze bwe nali myaka 18 si bwendi kati yawe gabira toyina moro ekyo kituufu esawa kati mami ozadde omwana omusajja akuleese maka nze ne nkugamba mama abaana omanyi nno kana akaleko okalaba kalungi kasikepeeni kalikola ki kalizaayo nkyanoonya musajja nkagazaaki n'otambula mpisinganya naawe nempisikanya nebbeere nempisikanya omukyala akola ekyo sometimes aba yeetamwatamwa dda kiki ekikwetera okwetamwa nga sikkuba sikuvuma sikuŋoola sikukola ki oyinza okuba tobinkola bwotyo naye ng'obinkubisa omanyi kye bayita okubisa amayisa okubisa empisa nga gwe byo tobinkola physical naye ng'olina obuntu bwe bwokolakola n'ogifumitamu nefooko oluusi nenyitereka n'ogireka naawo njijo yazo obuliri nkugambaka tonaabeko nongamba maama nsula nani naye nga tusula babiri ontunulira wena emba naawe okimba bukimbi obirakunyira gwe ng'okitabanga ebiryokere nga binto kyalinga nga tomanyi kiki onteekamu omanyi tokyajenyina gwe kati mwennamu gwe okusanyusa gwe nsula naawe buli lunaku tosula nyama ku nyama emibiri gyekunyunyulula bwe giti tuwanyisiganya amalusu amabina gekulako buli omwe era kyekimu kuba tusula bwereere kale tukibuuse tusula gekulunyulula mugaba n'akabakitu k'omusulo kuba mufuka ku makya nazaayo tugaba na toilet tugaba na buli kimu manyi ne testi yo manyi ne iyo nyini testi yo yonna ngimanyi nti nobwo saboti ntegera ekisi ky'omukka goti guno leero gunyaba guti gundi ono yabadde wano sobola n'okunyiriza wano akagenzeko ku mbuzi nemmanya nti gundi ono leero yabadde wano mba nkumanyi naye nze sigenda nenkunyumyako naye mmwe buli watwegekebwa ekikazi nnyo laba nnoono mwana twate abakazi kubanga balina obudde obusigala ewaka laba nnoono kati nno abakazi tetunyumya ku basajja mmwe mututulako nabeerako ku mizigo bakunyumyako nga bagenda mu katale kanze yazze ne mugamba noolaba mazzi geeteereyo nagenza laba ajjamu ne oba ennaku zino yatisa ekyebigere byonna ebigere gafuukana magasezi kyali kyakya omukazi watandikira okunyumya ku bbaawe bw'atyo omanya yamutamwatamwa dda kati mami njaga tusalawo amazima naye ffe tulwawo kati oli mukyala muzadde olina abalenzi olina n'abawala butereevu
The Amara Girls Initiative ekutusako the Global Conference on Girl Child Empowerment ey'omulundi guno wansi w'omulamwa gw'okusitula omwana obuwala okusobola okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Olukuŋŋaana luno lujja kubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu 2024 awo ku Woodbine Banquet Hall esangibwa mu Toronto, Ontario. Okwewandiisa kugenda mu maaso kati era ng'osobola okwefunira early bird ticket okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 2023 ku $350 eza Canada eri abava mu mawanga ag'ebweru ne $250 eza Canada eri abayizi abava ebweru. So nga ate ebyensula sako n'okulya buli kiro zijja kuba $200 eza Canada. Abagenda okwolesa okuva mu mawanga ag'ebweru zijja kuba $8 eza Canada. Weefunire kati early bird ticket ku miwendo egisaliddwako. Tosuba okwetaba ku lukuŋŋaana luno nga weefunira tiketi y'olwaleero. Okumanya ebisingawo genda ku www.theamaragirls.org oba okube ku +647 emunnya emutano. Kikameka wajja kubukebera kwalawo bakavuddeko. Mami, wali mukyala muzadde. Kino kikubuuza nga tetwekubidde tetukoze eki. Waliwo omukazi atulugunya omusajja atokyalinga omusajja noga nti mutuufu. Kino munnange mukazi munnange bw'oba yagala obufumbo omusajja bw'omukola bwe bati kino togenda sigaza musajja togenda sigaza mufumbo. Abasajja batokyalingibwa. Abakyala batokyalingira ddala abasajja. How? Mu ngeri nnyingi. Era waliwo n'ebiviirako omukyala okutokyalinga abasajja. Otandise okavuga ng'okakubira ku mukazi. Omusajja atokyalingibwa. Mutereevu nnyo. Biki omukazi byakola nga bitakyalinga omusajja? Okuyomba. Okwerondalonda. Ati ayo manyizibwa. Ebintu ebyo byokola bireeta omusajja okubeera ng'ali uncomfortable, ali tortured. Buli ssaawa n'omuvuma n'omuleetera okutuula mu bbaala. Waliwo abasajja bosanga nga atuula mu bbaala paka ssaawa nga ebbaala lwe bagiggala. Naye nga weebuuza omusajja ono lwaki atudde mu bbaala. Naye ng'ewaka omukazi kyamukola. Omanyi omukazi ayinza n'okukutereka okumala ewiiki n'ayombera emyezi egyo 2 nga buli lwodda buli lwakulaba buli lwe yeesonsa buli lwe ng'asobola okuyombera ekintu mwaka ku mwaka nga takivaako. Nga nalwofunyeemu akasobya akatono akomyawo era ekyayita notukesa nolira nga embeera eyotamye. Omukazi atokyalinga musajja lwakuyomba. Gomanyi kyaseye tebagala bavuma kuba yombesa olwo lutakome buli ssaawa kubanga nze sikuba siina maanyi gakuba nti ngenda kukuba nga mu bye tukola. Yes. Batono. Ekirala ekireetera omusajja okubeera tokyadi omukyala bw'atandika okwenda. Omusajja omukyala bw'atandika okwenda n'ayendera mu maka g'omusajja. Omusajja ono akitegeera aba tokyadi nnyo. Embeera eyo esobola okuleeta omusajja okwetamu obulamu. Kegamba omukazi bw'atandikira ekigambo bwenzi. Omusajja oba omumaze eyo toki ekyasinze ku musajja. Kegamba omusajja tayagala yakodera ebintu bibiri obwenzi omukyala omwenzi ku musajja n'omukazi ayombayomba. Ate okubba ssente. Okubba ssente? Ssente z'omusajja era ozibba ayagadde ozibbe. Bwonteeka ennyo mu ssente zo nga tonnantegeera bulungi. Tomanyi kikyendi, tomanyi bize gyange, tezituma tenagenda wala. Naye omukazi oyinza okubba omusajja. Nga lwaki sikubba nga naawe. Mwomiramu n'abaana. Akisobokera ddala. Mbuuza nkubba nti ebintu bisobola okuba nga bitambula bulungi, tutambula bulungi embeera eryokke buli kimu kitambula ne tukola bitukoze mu maaso awo ne tukyuka mu maaso awo akatambi ne kakyukamu. Embeera neevaayo oba omusajja natandika okweyisa mu mbeera endala nentandika okulaba red flag nga zeewuuba. Bwe ndaba red flag nga zeewuuba manya nti omusajja ono mu maaso eyo oyinza obutamalaako. Kati nyina okunoonya embeera eraba nti nnyenda kubeerawo ntya singa bukya ku makya nga katambi kano kakyukidde ddala. Ntandika okufuna obwongo obukubala. Okubba. Okujjako singa obeera very smart
embeera eyo ne bwebe kukyuseemu mu ngeri emu oba endala n'otagindaga nnyo n'onkuumira awo naye bw'osanga omukazi nsobola okulaba manyi ffe tulaba ne tusirika nga nakulabye dda nti gwe wano bwe tulaga ogenda kuweta ekkoona abasajja babba abakazi nnyo ate mmwe mutubba bulungi kubanga ekisooka ffe tulimbibwa kantu kati nnyo bwe kati nga nakkiriza dde kale mukwano tujja kutambulira awo omusajja n'alyoka kubba nga wasanze omusajja omubbi takuganya kubaako kyeweekolera anti buli lwalaba nga olina kyeweekolera ng'aleeta ekizibu ekikutaivatinga munnanga olaba nti tulina okukola kina nti munna kati nga naawe mukazi wattu bambi osaasira omusajja ono kumba akusika nakyakola amawulire ina stories nakolako nengenda okukwata bifaananyi natwala kameraman naye nga nte ndi MC ku nyumba z'abakyala bamirundi eki nga bayingira nyumba naye ngaomusajja ali safaari nga bintu tubifulumya musajja sagala amanyi kano kaffe kange ng'omukyala abakyala b'omukama bawa omukisa katudendako ojja kubajjako omukisa nga basula mu nyumba ya mitwalo 4 okupangisa nga asasuza bbaawe ate awo si nyumba bapangisa enyumba ya mitwalo meka ana gye basulamu ng'omukazi eno buli sente omusajja zaleeta atetekako wano kano tukajjeko kano tukajjeko omukazi n'agulayo ettaka n'azimba n'ateekamu n'atuleta netugulawo ennyumba napangisa nebatandika okubalamu nga kake naga nyamba tokyokitokikulirange walala namalinga nanakyasaba kuba mukwano gwange amanyikiddwa singa omukyalo oyo oba omukutte bulungi n'omubuuza lwaki wakola ekintu bwe kityo asobola okukubulira obuwonvu nakimubuuza tekivaawo ayinza okuba yatya okwebikulira gogoba tateresa byama yali tanategeera sikyekuumye aye takyogedde naye nkugambye nti ye Grace kisinziira omukyala watuukira okukola ekintu bwe kityo aba alina byaba yakulabamu aba yakubamu abasajja temwesigika ekirala anti era kyegambye aba yakulengera dda nti toli straight forward essaawa yonna osobola omwefuulira nga mukazi watwaviiramu waliwo abalina ekikwate mbu abasajja tebeesigika era abakyala abo abakikola mukama abampeera omukisa omukyala olina okuyimira era mutabani wange nja bagamba ate mukama mwebaza nyina abalenzi 2 n'omuwala omu mutabani wange nyina omugamba olina okubeera n'ebintu by'ebyekisajja wookeera nabwaba abimanyi wookeera ku makyane weesiruwaliriza nti gwe buli kintu kyo you have to add on yo madamu buli kimu olina kujja weebuuze ku bakazi ebintu ebimu abasajja temulina kutwebuuzaako kola ekintu kyo okikkiriza nti abakyala abamu si bonna babbi tuli babbi ddala wangi byesi bwe nkulaba nga naawe mwenyini embeera zo sizitegeera lwaki sikubba nange ne mbaako kye neekolera ndi mukyala namba 2 oba namba 3 namba 4 n'omu kale n'omu naye kisiiziire era sometimes nyinza okuba nyina bye nakulabamu nze nga bwe nkulabamu sikubba anti gwe oli musajja ate era n'abamu mutubba mutubbira ddala kati ennaku zino muyina n'eŋŋombo njagala omukazi alinawo kaakoleddeko oyo gw'onookaabira ebizibu anti buli kizibu ekijja n'okaaba gwe wafuuka mukaabi ne munaku munnange tanyuma munaku munna tanyuma naye ate tonsimba mu luseke kubanga okutondeko oli musajja tuyambagana kituufu nnyo era ekyo nzikiriziganya nakyo tuyambagana batugayandesesale ekyo kiri nnomo era tulina okuyambagana mu bulamu bwensi naye mwagala amaanyi gasinge kuba eno bwenkwewolako 10 bwenkyojja kunaana 8 anti era nze akatono kange kemakuwadde ema kasokodde mu kaleega kange kakikazi nkutusoniddeko nekaku temutusasula natusasula mwe muli bibbi bwe mutwewolako temutusasula mujja mwegonza madamu mama gundi mpolaayo oluki obanja ekikumi kyo olaba omukazi omusindikira transport bujja kulabako n'omusindikira ekyeki n'atuuka akangalinye boda ya 8 kyokka ngenda mu upkeep n'akakuwa balance ate kati mba mwagaza kinga wazinsindikire ate lwaki tewampeereza akanaalanyogera special kakati ate nze mba manya engeri gye zispendinzeemu yes esente ozimpadde zange nze zirinako control nsobola n'otambuzaawo ebigere kubanga ziba mikono gyange oba ozimpadde lwaki mba nkuwa balance
tewali bya kibiina kulwanirira basajja abakyala wamma mugende mukole tuve mu eyembera y'abasajja okutuyisangamu amaaso ebyo ebintu byonna n'otandika okunnengeza oti n'ombala mami ki ekyononya abaana abawala naddala kubanga nalabako ekyaddondo basirekwini kubanga nze ekyaddondo nabeerangamukko ne ku basirekwini boolaba si abange bookola ki boolaba nga mikwano gyo oluusi bw'oba ogenzeku wano oluusi nga nvuga booda n'omuvuga n'osoma ng'olina bakasitoma abo nga bameka bana n'omubuuza okola mumuki nza bulungi bumumala kwendya nga abeera mu apartimenti ya mitwalo ameka 7 ngakeera ku makya n'agera mu saloni yenyiriza naye nga abamu n'akakadde naye nga talina mudaala gw'ennyaanya talina dduuka litunda ssimu talina mobile mood agency gy'akolamu naye nga yaliko okukola ki kwenyirira oyo olowooza bamuyita ki oyita aba private prostitute batugamba mbu mbabeera nyirira wooma osirike yo tebinayo bikwataganira oyo aba afuuse malaaya kubanga no omukazi atakola nga bw'oyogedde abeera mu apartment ya mitwalo 8 akwata essimu ya iPhone 14 buli ejja ayambala budugo abayimbi abajja e Kampala abanene babavudde ba miliyoni 1 mitwalo 10 yasooka okugula tiketi aba akola mulimu ki era sente zaaba azijjawa abate yetunda ku basajja nga mmwe babbiini ate babisaati mpale nywera ate era tomusoboza omugula genda kwetunda ku kisajja kye ate taba n'omu oyo ojja kumweka nga alina basajja be ngaaba ng'alamuza nti mpale zino ate oyo aba talamuza ondabirako awo buli musajja aba alina kyamukolera okitegeera alina amuwaayo akakadde alina amuwaayo 5 alina amuwaayo kasita obanga omuwala osussa abasajja abasukka mwomu nga gwomanyi nti nyina ono nyina n'oli ekituufu obaamu olulaayalaaya ayo ngombo yammwe bayo n'ow'enjala bayo n'owalipsiki bayo n'ow'enviiri bayo naye nedda tulina ekitiibwa kyaffe ekyabakyala kyetulina okwesigaliza omukazi naddala omuzadde ng'ate oli maama eyembeera obwa kasitookera ku makya n'ozaala ku mwana ogamba omwana omugamba munagenda nkolerera ekimama nga nze abaana abange bali mu kiteezi bakola ngombe eyo abaana abange bali mu kiteezi anti abaana abo bakula si kiteezi eri anti baba bateega sedda bwaga nti abaana bali mu kiteezi era bwosanga omukazi okalina abaana abali eyo mu kiteezi embuto abajja mu nzige nakali kagundi kati oyo naye bw'obanga okedde ku makya n'ozaala nga toyina nnyo mbeera genda okole ekituleetedde ebyo byonna butaagala kukola gwe omukazi genda okole gwe nobw'onoobanga olunaku ofuna 10,000 ezo 5 ez'Uganda ezo olunaku togenda kutuuka ku eyo mbeera ya sirekiri gy'oyogeddeko anti era yajja aba akola omulimu gwe guli ogumweyimirizaawo gwe gusobola yes aba asobola ng'ate ye gwe gumwana emirembe gye kale singa agukola ne yeekwekako ne gutaba mu public n'ayamba abakyabala ate kubanga bw'ozaala abaana baffe ate abategula babba bammwe kale babba baffe bamuguleko naye bamukoleko emikolo naye baleka ate kutulaga babikolera eyo kubanga babba bammwe benyini bapangisiza apaati gwe kati lwaki olwo sikubba kisajja gwe andi kakati kirako olina saavisi z'otawooli tewali bya saavisi nammwe mmwe temusiima busiimi kika kya saavisi gy'oba onoonya omukazi kyatakuwa kwabuza amagezi nammwe mutuleka nabuuza omusajja olaba mubuzira balalwa abali ku kkuba amala emyaka 15 abye ne mumwagala ne bamuzaalamu n'omwana mulina kye mwagala mmwe ku nsi muli awo nammwe bitondetonde mwasala Katonda tombulira nakumbuulira mutama kati kikyenyeyo kyoba onoonya. In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Woodbine Banquet and Convention Hall, 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario, M9W7A. Be a part of the chain and get your early bird ticket
ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragals.org or send us an email on info@theamaragals.org or call +1647 616 1415. Bya just omanyi mwana bya just chechi nabuzo omwami yali chovola bamutunyiza ne tubabba n'okubokya baboche mbasala kono ebitundu by'ekyamanga baba manyi mami ne mukwano gwagala disi mubuza mali mvuga bode langa munenedde kantu kini mubuza kakati kwa ino omukyalo omulungi atambula yegomba buli omu ofanyaga mwana wa boli kuloli biraba ne mubuza kiki daga ntieno osulayo omwana nakuwembejja naleta katawula akaguguma nakuyisako n'okukera ku machanga tewenoeza stocks etayi nayo kusibati nati daddy bye ne wali yayo buzikumula bako kalo muba mukutekerewa ka omukyalo waka adda muliraga sentongo nadukana naye ogenda naye eje kumijolese oba gigenda kukola ki balimba n'obwo bwennyini bwemuyita busire kwini naye abikolerako byakaseera buseera naye mutuuze maka tulabo baanakeera kumacha nakusire saati simanya nakukuba nakunyiga amapesa abikole mwaka kale tulabe ngwe kiba kikujjako ekyo bikola sibya buli mwaka abantu ge baweereddwa wakuletekana naye gwe bakuwa ku mirimu gy'awakaawo manje nze nga sikowanga kulabirira oba ondabirira ki ngenda nenkola anti ogenda n'okuvunaanyizibwa watereka nawe buvunanyizibwa wo okunyonja naye biri byoyogeddeko bannange abakazi naffe tukoowa omukazi akola okuva lwazuukuka ku makya paka lwe buziba naye lwatakusibye mapeesa n'ogende woli n'akusiba musimanye yansi y'amapesa ekyolumu kigaane mwezi guno negwako n'omulala sinokusinoozinoonya n'obikola wansi w'ekitanda temusiima abakyala tubikola temusiima mweronda n'akantu akatini ennyo bwe kati n'okutandika no omukazi olaba oyenda ku mukazi obali ntandika okunya ku mukazi obaka eyo no maama gundi kiri eyo nalese eyo eba kodi ekirizisooli teba byaddala lwaki mumala ne mubawasa oba teba byaddala lwaki mumala ne mubawasa gwe mbuulira lwaki ng'akulozeewa teri ddogo likwata musajja nga tanneesirwaza mumala kwesirwaza eno mwegamba mbu bakulogawa kwesirwaza bwenze obubajjudde teri ddogo lye baloga musajja genda kwenda teririiyo abasajja bawunzira nsobola kuloga njagale nyabo kakati mukwano nakalaba kw'abantu bagenda na mwabiri nawengera ddala nagamba simanyi nali nzibako obubbi simanyi mpulira ne bwesikubye simunfa anti era likwata oyagadde omukazi oluyozi okukola bobwongo bwobutadde omukazi nayitawo nakota omusajja wangi mami kati gwoli mukazi ate kati gwandi badde okwesiruwaza ebyo mbuwonza mbuno babaloga mwabewunza goza lwaki abakazi basiba nnyo ku mabaluwa gano agokubera ku omusajja okimanyi nti omusajja asobola okukeera ku makya n'alekawo omukazi nga talina nsonga ekyo kimanyi n'okeera ku makya n'omubuuza omukazi oyo yakola nga talina nange simanyi n'atandikako okasa ebintu ebiso yali tanzimba omukazi ogwolaba no yali talina kyanyongerako yali mukyafu oyo ogwolaba nga talina nsonga gy'otunulako n'ogamba nti yeeno nayagenda olwafunyemu kasente kati bwekulabira ng'otandise okuŋŋa ng'oyinyina wenzi kukunywa nkubba mba nina okubba kubanga ogenda kukeera ku makya ondeke mu bbanga sigalenga ate ogenda gindekamu tebasitugobamu bulijjo agimugobamu abakyala mbere bagezigezi mugaye munnange agikugobamu kati omukazi ye akusikamu akasente yeekolera akantu kebbali nti woomulekerawo agenda kuba ne bakamukazi boyinamu abaana kiziba omugoba mu nnyumba nkutidde wamugobyemu dda nga muli bampeta olira anyumya empeta yamugobyemu dda nga taitunudde n'amabega bw'ati butereevu ng'omusajja mulamu nga tannafuna agwayagala nti aletemu omulala nyabo yakugobyemu dda n'amuleeta n'amuteekamu wali
kati gwe nnyabo n'otandika okukaba kati bwe manyi na chance nze okusokonkolamu akakadde kange buli mwezi kanfune wenka kusosonkolamu nga nnyina kasi totandika okukola sibawabya omukyala bw'otandika okulaba omusajja nga tokyamutegeera yiiya pulaani B osobola okuyimirizaawo singa bukya ku makya omusajja oyo n'akufuukira akayinja mu ngatto singa omulaba nga osobola okubaako ky'omuggyako ng'olina obusobozi obukimuggyako mu kaseera ako kikole kubanga ekiseera kigenda kutuuka wejjuse ogambe nti singa sirina kyembonera ogambe nti singa namanya nalina omukisa ogusobola okubaako kyenzijja musajja ono nembaako kyenekolera naye saagukozesa kubanga gwe walinga mulaaokaaba otuuka n'okaaba ebintu ebyekisiru kale naffe notandika okuvuma ne tugamba naye zaayo ono yabeera ne Biini ono nga Biini alina ssente owulira Biini atuuse ekiseera afunye Najjuma ali naye lwaki Zaaye yayina Biini nga mugagga ebiseera biri asigala akaaba yali talina bwongo busobola kubaako kyakola ebiseera ebyo kati ebyo abakyala abo abeesigwa bakitaffe mu Katonda kanfukamire ku mavidiyo Mukama ajja kuzza omusajja tebakaabye okaaba n'otuuka okunoonya 10 ne ssente gy'onooguliranga abaana b'omutwalo emmere balye ne gukubula kati walokosa chance mubbi bw'omulaba ng'omusajja atandise okwebulankanya nga alinamu akasente mubbi gwe ng'olina w'osobola ozimusikira mate tomubbanga akumanya gwe mubbise bwongo olavu yobalero mumalu yongere muwe akuonoonye nga omujjamu weweeta wonna w'osobola onoonyese kasita omulaba nga red flag zeewuba bannange tolinda kubanga bakaba bulijjo olaba bakabagagga tobalaba n'olaba nga yali muka munene n'omutunuulira naye nga mulila talina wadde nusu egyo naye nga yalina chansi esobola okubaako kye yeekolera mu biseera biri nga kyalina okubaako kyamulema ate oluusi abasajja tebabakkiriza nti kola abange okuwadde naye kati kino ekyobasirikawo nti mubbe anti kakati laba omusajja akuganya okukola okiraba ekyo kimu aganya okukola tokola tolina access ku ate kakati ono benga oli ku zero olina okunoma ng'oyimiridde anti kakati gwe obudde bwange bwonna obututte fena tufunye omufuuse taata afite maama anti ofuuse taata ofuuse maama nze ndi mu bbanga gw'oli musajja jjukira nze buli lwenzaala njenjebuka kakati ddala gw'onsuddewo n'abaana basatu bana ate gweotuulako kimbulira kye weetolako ng'ozadde mbulira oleeguuka lubuto olumwabisa otuuyana kiki tewali kye weetuulako byonna biri kunze omukyala gwe kikyo kuntwekamu mwana wonze ne kusitulira olubuto tolina byamaanyi byegakenderamu kati mukwewala ebyo byonna okukaabakaaba bw'oba olina chance kubanga omuntu omulaba omuntu osobola omulaba nti ono gundi wano wetulaga wazibu bw'oba olina chance nga n'omusajja oyo olaba nti alinamu akasente kosobola okubaako gwe noonya engeri yonna gy'okamubbamu mu magezi omulaga obeeko kye weesettingbeera ne backup kasita omusajja omulaba nga byakola tokyabitegeera bw'abanga tali bannanga basajja beerabira ate abakyala si nnyo tetutera kuba tuli bazadde era kadda ekadda naye ku musajja tekadda bebe tekadda akulaba nga mistikolo nga yafunye ka bebi gwe anagalaba kino kinamagwatala yenali kuki mukazi wattu n'okaaba n'otandika okuyita mu bantu bakusondere kuza okulya n'otandika wali ozonga ati era oluusi biba bimaze okukusala nekuye mutima nenkomawo nenga omuntu wange tutobye bambi amanyide bwenfuluta naguma kakati omusajja ate era oyadde ate okubanga omukazi ono yalina value y'amaanyi nnyo gye yalyamu adingako agenda olaba tekikyagala agenda olaba eri gye yagenda oluusi olitagatta bulungi abo batera okudda bambi weere kutendeka bakyala kubba nedda sibatendese onkutte bubi ngambye nti omukyala yenna bw'olaba nga omusajja ng'alinamu akasente ng'okyalina opportunity n'otandika omulaba ng'ebikolwa bye embeera ze n'enneeyisaaye gy'oli bikyukakyuka geta backup plan
funa kasente okateeka wali kubanga tokola oli awo yo musajja yalinga ye mukama wo ate bwoba okola kale bwoba okola awo saasira mukola obbayo katono n'oyongereza ku kikyo anza abakyala negera ekyobubbi tekivuddeyo bw'oba olina obusobozi obubaako kubanga omusajja yakumalidde obudde akuzaddemu abaana aba oba bana agenda bakulekera abamu tebabaweerera okiraba abazadde gye bali abamu tebabaweerera abaana bano ogenda kusigala abakazi omukazi awunza omusajja nagamba yaba abaana bali kujjukira tunazaala abalala omukazi musajja nawengera mama nze kyenkugamba kakati okiraba nti kale bagenda kuloga kati nze bwengamba nti lwaki omukyala lwaiteeketeeka ofune kabbaakapu kojja musajja ono ng'okyalina akakisa kubanga bagenda muloga sometimes awengere eyo bwana nawe ondogonzize tondeka mati kubanga twalayira mu bububi ne mu bulungi kati buno bwe bubi bwe bandogeddemu kubanga sisobola kuloga genda masumba bakusabireko bamaseka bakulombere bajja kulomba amaduwa ne saala bagigire naye ng'eddogo likusisenga bw'ogambye nga tenze sigenda kusobola byakuleekaana kaakati batonjagala bwagenda bw'olikola olidda oba tonjagala omukazi bwabatabubira musajja siraba nti amwagala aba amwagala abakyala mukole omusajja bwakugaana okukola n'omulaba nga ebikolwa bye biganye okubaako kyagira ng'alinamu akasente k'osobola okumusika yiiya amagezi g'omugyamu akasente ofune baakapulantogamba yiiya mupe ekigwebo kibeseregesa bamagezi kubanga kati bwoba oyiiya obonguza kigati mupe anti gweragiragira ofune akasente k'omusobola mu magezi bw'abaganye okukola baleka etaano tofumba nkoko fumba mukene ebijanjaalo n'ekinyeebwa ziyo etereka esatu awo bobba magezi ate omusajja anaakubala mami banaye abatwala ku mukutu gaffe gwa mcnkobini nagambye ali mu North America ali mu Bulaya ali mu Europe ali liddawa yonna gy'osinziira ng'oyagala kukolera wakakwata laptop yo oba tab yo genda ku Chrome oteekemu oba ku Google oba Chrome teekamu www.d-flax.com ojja kuba ogoberera emitendera mukwano gaffe ayagala okwetaba mu conference zibeera e Canada zibeerako awo woototegeddwa nsindikira message nembeera nga nkuwa ebyo ebikwata kwezo conference temunsaba nnyo magezi temuŋŋamba nti bini mbaliraamu siri auditor sitegeera nga bwolowooza nedda mbeegayiridde byentegeera byange naawe tegeera ebibyo kyennanze kyoba onsaba nsaba namba ya mutegesi kwenkoma tuŋŋamba nti ani yakukolerako naawe tojja kugenda nze yankolerako yafa so mukwano wakikola otya nga bwendogera bwe nakikola nange nakyerabira nali neebase so temumbuuza nnyo bingi ono maama wange oyinza omuyita professor doctor teacher mu kusomesa abakyala okubba abasajja obutabalekera dda akasente mu nsawo abangula ayambako abakyala bategeeza obutajoogebwa omukyalo ono naye okukyetolola kyonna akireka akitaddemu abakyala okubateekamu ensigo etali yakufa kati etameze ku lwazi wala ku ttaka eggimu ey'okubba abasajja akasente n'oba olina omusajja nga omwagala nnyo mubbe onkutte bubi tonnabako kigambo tonnafulumamu kigambo kyonna kiraga musajja yenna kuba mpolampola maama tonnafulamu kigambo kyonna kifumutukayo kigamba musikyala nti kola nnyo olinayo akataka ewammwe oba taata we yakulekera ente zitunda oleetere ku musajja akasente tonnakifubutukamu okola otya kubanga abasajja basikira ebintu ewaabwe omukazi n'oba omusajja omagezi olaba abo baganda bajja okwefulira bitunde tujje tugule eno bitunde ente zitunde naye gwe osikidde sengaawo taata waafudde bakuwadde omugabo gwo osirikana gwe wammwe butunde olete omusajja omugambe munnange osika bwange mbugjemu obukadde 3 tukoze tutya okimanyi nti ekitonde ekisajja tekisiima omukyalo ojja kukola buli kimu kyonna weemaleyo at the end of the day tewali amanyi oba katonda musajja oba mukyala kale kyonna kyeyazaala mariyamu yazaala yesu ojja kukola buli kimu kyonna weemaleyo ng'okikola out of love yes kubanga ekyo tukikola at the end of the day ebikolwa bwe byokola omusajja bino wamanga byagenda okulaba oli wa layisi omwegula wakoma akuyamba okwagala mundaye byagenda okutwala
nenga ate gwobo bikola oli muzadde olaba embeera sometimes eganye n'okikola ate abakyala omusajja nga alina kyakwagalako agonda n'asinga n'ekkovu okugonda asobola okuyita amanya gonna ago omusine nga ayagala kusika kwega omusajja atalina kyakwagalako tagonda kizibu era wegendereze ne bomba nga muli bafumbo omusajja kasoma n'abatandisa okuyita buli linnya erya buli ku nsi omanya alina kodi gy'ayagala okuyiga susu abane kodi gy'ayagala okuyisaawo kati gw'olina kwebeereramu kino kakikubuuzi mama kati naffe abakyala twebereremu bw'oba n'akasenteko noonya bw'okapulaningira omusajja bw'atandika okulaga amanyanga gwe tomulaga abakyala ekyo mukimanyi gwe gonda kola by'olina okukola oyiye bw'ofuna sente zo eza backup plan bw'okizuula nti omusajja alina apartment egindi nga teyazigamba era kiruma kati nze bwe nzuula nti olina ennyumba egindi tukikwekanye era ofuba kale nga bw'osobola n'omugambe tukyange sigoba ngoba ate mba nazijja mu gwe bwoba manyi kyo bamba nazijja nange ewaffe balina twafuna akataka ne tugabana nedda mukwano kati gwe maako wakangamba byengabanye ewaffe nyino biga si mukamaawo kazoba mukama wange kubiki kubyenfunye nga ndi naawe ng'ate mbifunye ku mulayiniyo ate bakwadde wamu tekisoboka mukwano owulidde statement yo bye bakuwadde ewamu bye batuwadde bye bampadde ewaffe ng'obyo byagala ati biba bibyo gwe nze ndi kitundu ku ggwe kati tubeere ddala kitundu ku nze taata wange byampadde ebyewaffe eri owulira obutali bwenkanya omukyala beera n'ekintu kyo temukiza bintu byakugattagatta n'abasajja nze I don't care kyonna abakazi kyemugenda okundowoleza mundowoleze n'abasajja sifaayo omukazi beera n'ekintu kyo nga kikyo omusajja ekiki ate mulina okukigatta gw'ojja kugatta bana basajja bazibu nnyo nze nyina mukwano gwange yatunda ettaka lya mukazi we yali tunda no true story yali tunda bwetunavaana okusimu mukwano gwange ngenda mukubira yali tunda nga aligabanye ku kitaawe ne mugamba wakola era yagenda bulungi nnyo n'alitunda bali balina eno side zene eneuga. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Yes. Mukwano gwange agenda okuyitayo. Mulira nkotaka yasangako bantu ne babu nabaga no ine taka twaligula. Nababuuza litya. Ebyo era bakazi kwekkiriranya afunye bagabanye mukwano gwange yali mwana wa mugagga eyo butambala bagabanye ettaka mukazi wattu bamuwadde aleesa alaze omusajja nti munnange enfunye gaye yali talina agenda n'atunda ettaka le kati gakabaga akomba bwe yeewola mukubiraako simanya mumpeko kutandike mobile money addukiddeko mu basisita be akoze eki nenga yalina ettaka yagabana waabwe kati obulungi nembubi obubi bukola kati ati ebyo tubatya kubanga muli bagezo tusinga tubatya nja kulaga ekintu kyange ompitemu bwe nagenda ne kulaga nti obuyumba bwange bwo namunaye nabuzimba genda bapangisa bagabe batandika okusasula bakimanyi gwe mwami wange okitegeera bakimanyi gwe mwami wange ate sigenda kuyimirira ntandike kulaga bapangisa bali buziina bwange temumuwaladde 10 tekijja kusoboka kati kansirikire ebyange kubanga bwe nabikulaga ogenda kunziba waaye eddoboozi y'abasajja bye badde baagala ntuuse olwaleero abakyala nze sifaayo oba bampita omubbi naye abakazi mwebereremu mulekera ebintu by'okugattagatta n'abasajja kola ekintu kyo omusajja muleke akulabirira akubeze muyambeko we ya necessary mukwate ku mukono we ya necessary muwole omusajja tebamuwa muwole gwe noboba okimanyi muyango nti omuwa gwe mugambe nkuwoze akisigale nga ne bamuba mwawukanya asigala kimanyi nti omukazi oyo namanja sente ze amanja ajja kugendako mpola kubanga ojja muwabyo ogambe raba oyo sakola n'emitwalo gyange 10 wali oginziriza ate ffe tulwawo gwe mugambe nti nkuwoze gwe n'obamu omuwadde kubanga tebatusasulira abaami bansabye nti bwe nkusanga nkugambe obagambire ku bakyala abakwata baganda baabwe bafamire zaabwe ne babaleeta ne babakuba mu maka
nzimbye akayumba kange ebisenge 6 kayumba ka kiroto kange nositula bulaza wa abaana gwe bayita anko noleta anko gundi noleta anti noleta jjajja noleta omwana wa ssenga nobayiwo omwo gyoli nti nakola omu oba organization yekunganya b'okika kyewamwe naffe tuba n'abantu ewaffe gye tuzaalwa naye tubalekayo n'asikaali akomola obukomera n'oyagala abeere anko wo ate oluusi n'obaleeta ne batuula mu nju yange omusajja gye nazimba sikyalina privacy yange waleeta abantu bwe awo emmotoka bwe ngireeta be bavuga obubi byakuvuga kwega sinala mwenyeza kuyombesezaako ng'okoze ensubi anti abooluganda abako n'ab'emikwano bonna watuula omwo bannange naffe tuba n'ab'eŋŋanda maama tuyambe otugambire ku bakyala banno. Kakati bwe mba nga ngenda kuleeta omuntu w'effamire yange mu maka sisobola muleeta ng'omusajja tosazeewo ate abamulekerawo okwekkiriranya kyoteyagala gamba nti sikyagala bw'oba oba okindaza right from that day one toyagala nze kuleeta abantu waka ngamba nti saagala okuleeta okukyaza kyanjawulo n'okubeerawo ddala permanent naye gwe okutandikira kwa busigaalo kisinziira bwemba for example nze batuzaala babiri ne sister wange wembeera waabeera yeso kitegeera kati sister wange tatayafa anti lindako sister affe tata wange yafa sister wange ali mu P5 nga alina emyezi 5 nga nze ne mu P5 nentandika okumukuza wembeera wembadde enfumbirwa ngenda naye ekyo kitegeerekeka anti lindako kakati waliwo abantu abamu nga attachments zaffe tezisobola kutuvaako ne gwoba tomwagala ngamba timuti saagala bantu bo ate onobe bamatagana bewaffe ekyo teri mukazi agenda kunoba nti olw'okuba omugobesezza abantu bo basisita babanoba mu bufumbo wano basuukira omwana wa anko wanti anobye jangu kwano bamugobye ku mulimu yavudde mu Dubai yavudde Canada wamulebye tuukira wano kyogereko ku omugambe nti eyo embeera nze sijagala gyogereko tewekkiriranya gwe ngamba toyagala abantu naffe abakyala leeta abantu ewaka abasaanidde naye ng'okimanyi amaka amangi abantu abajula baluganda balukyala abakyala kino kyengenda okugamba bw'oba tolina busobozi okugeza ng'embeera yo yamuyabayaba tokola naddala omukyala bw'oba tokola nga gw'otuula waka olya ku situumi kya mwami famire yo toleeta gireke omusajja ono akamanyiro kajja kkula toleeta abantu bammwe nyingiza emitwalo 5 ndakawewako emitwalo 3 naye ng'ondeetedde abantu mbaweredde bali emmere yamitwalo omanyi tokola famire yo gireke gyeri bayambire gye bali naye bw'oba ng'omanyi nti naawe olinamu obusobozi bazimbire lwaki waleeta waka babeerewo katonotono omuntu aba n'ensonga lwaki tebagenda kubeerawo permanent era bagambekkiriza lwaki gwe embeera ogikiriza okubeera omuntu obw'aba agenda kukyala mugambe nti jangu obeereko wano ennaku 2-3 mu bulamu bwensi eno twetaaga abantu omusajja oyo asobola okuvaamu naye famire yo tesobola kuvaamu bayambire eyo tobaleta mu nju nazimba nyumba ya birooto yange si ya birooto bya famire yammwe anti oli agenda kujja abeedewo wiiki emu wiiki 2 agende ekyo omukyala oba olimbye tebabyeko tebavaawo nti beerawo wiikisi 2 munnange ogenda omuntu naye ategeera ajja kweyiiya ate temunanga abantu abo tubeetaaga abenganda bemuleete waka ne batutuumirira awo mwana tubebakuleetera olugamba mulamu badde emitwali awute maama mulamu yaŋŋambyeko waliwo emboozi zotalina kunyumya wakati wo na bafamire yo kubanga ab'effamire yaffe bano fe ababawo update ku biki ebifa mu maka gaffe okutandika okulengeza omukyala wo oba omwami wo kisinzira ku biki omwami oba omukyala wo byagamba famire ye mami abakazi bakuwuliriramu nnyo okubawo abatendeka obubbi sebatendeka bubbi bagambire ddala mbawagira kukola bagambire ddala balekeraawo n'okuleeta famire zaabwe nedda twetaaga famire zaffe kati nange basitula abange nedda sigambye nkwata bulungi tosobola kugamba muntu kwejjako famire ye towafaako naye omuntu afunye obuzibu for example ogenze wa sister wo omusajja amukuba kirona misana naddukirako ewuwe weeks nga 2 nga mugoba era wabula kyenkola kumutuuza nemugamba nti omanyi mukwano nti ye beerako wana weeks nga mmeka nga 2 mutuufu zo weeks 2 bwe ziwera naawe omukyala kasa nti omuguguno gwaleetewako ogujja anobye azze n'abaana ebigoye ebirimu ebiku byonna batadde awo naye kati n'ekisenge kibadde ekyabagenyi bakitereezezza ndowooza anaakolanga ku dduuka nga bw'avaawo agenda ku dduuka era ekyo kitono nnyo abakikola ate nammwe mutubaleemukko ku magezi
Era omukyala tasobola kukola kintu bwe kityo. Nange kyekiri mu Kampala maama. Nze ntuukiridwa abasajja naga muganda wange kyendikundi mu bulumi. Omusajja leka ate kudde eri oli mu bulumi. Tuukirira mukyala w'omugambe oba si kyo funayo ku muntu wo gwe weesiga omutume. Omugambe nti nyambo ngambire maama Joy nti muganda wo kisusse. Ajja kukutegeera. Munange munyinga atayagala abewaffe mama twabikola babiri tayagala abewaffe babiriyeko obuntu oba ogenda malako emiremire kubanga nange neetaaga privacy naye nze bendese bulaza wange omu eyebulidde nabo bayanzirako yalese muganda we naye anjoga bitya nengo ayagala nzimwolesi ayagala atulaawo afumbe ndi alye akole ki yena ayogera abinabo binyasi nfumbe nga bwalya gyoli nafumbirwa kika negwe weerabidde nti bw'oleeta famire nange mbasaawasa kika nedda tetuleeta famire yonna nkugambye nti gwe kyogere ne mukyala w'omulage nti munayinza gwolaba kino ne kino ne kino ne kino kyendi ffe tetukyeganyiza ffe tetukyeyagayanyiza baganda baffe anti balamu baffe baleeta bantu baabwe mukyala w'omutuuze omugambe nti kino ne kino kirina kutambula bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ajja kutegeera mama sibula y'abasajja n'abayizi bo abasajja mwena batumidde abawa abakyala ekitiibwa abalabirira abakyala bammwe era abatabajooga nakubalaga nti mumuyamba bayambe okubaagala n'okubeera nabo. I salute you, you deserve the respect. Abasajja abo mukama akibakolere nga gwe mukyala wo omwagalanga bwali omuwe ekitiibwa mukwatagana kwegamba obulamu bubanyumira era n'osalawo kikuume kubanga singa akatambi kakyukamu omukyala ojja muleetera okufuna embeera gy'ataalikoze. N'abakyala mwenna mbatumiddeko abeekolera omukyala ng'oli independent omukyala ng'osobola okweyimirizaawo omukyala ng'oba oli mufumbo oba toli mufumbo nga neobukeera ku makya embeera neetabukanga you can stand as long as omukyala osobola okuyimirira nga gwe tolyawo kukaaba buli ssaawa olowolereza mu kkuwa anti era abasajja babituleetera gwe omusajja w'omulabira nga atandise okuvugira ku kkono yiiya naye bw'aba ateredde mu layini fumba ettooke oba obezozzeeko oteekeko n'akawuuwo batumiddeko nnyo abakyala abamanyi kye kitegeeza okubeeramu n'omutwalo nga gugukubuubwo mu nsawo otwokako olina okuba nako kubanga munaye ebintu bikyukamu ne famire z'omusajja bukyanga omusajja afudde famire n'ekugobaganya wano eno famire bwekugobaganya osigala mu bbanga tumira ku bantu oluli olina bwotwatumira n'ayomba adrofu yayomba abantu bange bwenna mbatumiddeko sooka otumira ku mukyala gwe nsinga okwagala mu nsi muno bamuyita Betty Kakinda oyo wandezerako nanjokyayo tebutwamuzi yani Betty Kakinda nkutumiddeko nnyo ndi wano ku kido Betty Kakinda Betty Kakinda dadi tumiddeko ab'effamire yange bakwano bange bonna abantu bange ab'e Canada ogambye nigwesa Odrof ne munne wali omwami omulala Jose agamba seboti bantu bange bonna batumiddeko Odrof Jose Franka Jeff Anti Joy mwenna gye muli omuntu wange omulala ennyo gwe ntumirako bamuyita Mami Latoya Esther Namukose big up nkwagala nnyo bebamu ku bayizi bo nikagala nnyo mukama akukuume abantu bange bonna mbatumiddeko abaana bange bali mu holiday kati Christmas mbatumiddeko nnyo manyi nyina abaana bangi ab'omuntumbwe n'ab'okumugongo sikyalina bakumabeere essaawa zino bagala nnyo ntumiddeko ku buli mukyala yenna ng'okeera ku makya n'ogenda n'onoonya 10 nga toli wakulinda kukyanga basajja n'okukulimbalimba kijja kubeerera kizibu n'ekirala ojja kuba mu buufu embeera oyo weeyongera oba mwangu nnyo okusoma sigino kubanga oba mulabufu oba omanyi okubala 10 twebereremu ebintu bisobokera ddala mubeere bulungi mweraba
tweyanze nange munange kabatumireko nnyo basajja bannange bwolaba omukyala atandise okubanga atandira kubaliga babalina yakataka ewaabwe kamutunze sente zitereke obeereko nawe kiwekolera musajja kukaza akulusize akadede obuddewo baabi wetetenkanye mbagala nnyo Jackie nkutumiddeko Sara Momo waka bale bagaga bannange mwenna batumiddeko actually bagaga bannange bwomanyi toli mugagga osobola okukera ku makya neweevuga n'ogenda ku mulimu bagaga bannange mwenna timu mekwevuga batumiddeko nnyo kikima mikikulu ng'ogendera ku mulimu nga weevuga n'oddanga weevuga ng'otudde mwenna abakyusa status ng'otambula otudde I appreciate mukama tuteremu omukisa tugende mu maaso ate tuve we tuli tudde walala kyetusinga okuba nga tukola ki nga tukolerera mwenna mukugambye downloadinga genda ku Chrome teka www.d-flax.com ojja kuba weegatta ku mulimu osobola okukolera ewaka olunyo tugenda mu winter mwabali ebweruggwanga n'abali mu Africa oba osobola okukozesa laptop n'internet ng'oginako access kikoleko mu bwangu ddala Bizotto Comedy mbatumiddeko nnyo mwenna abali e Uganda abali mu third world country mwenna njaga kubanga mbatumirako mwe muli taata wange baganda bange muli mu third world country bambi mbanakuwalirako kubanga ffe kye tuli eno kirala namwe kye muliko kirala mbambi oyogeddemu bubi awo naye tugenderaawo oyogeddemu bubi awo ng'obanakuwalirako otya anti eri kati bali mu kuyiya ddagala abalinga kisajja amufunza biki ffe no tuyiya nnyonyi bombadi ya motoka sijja